Okay, muntu wange nkwebaza okuba ng'okyagoberera Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst, webale ekyo gyonna gy'otuusaako engalo. Nkusaba ngoberera ku Facebook, TikTok ne YouTube. YouTube tufubeko nnyo okubeera nga tusubscribinga okwo kwe tugenda okubeera nga tuteeka waka waffe asinga. Olunaku olwaleero ntambuliddeko mu bitundu by'Erugala esisinkanye bato bange. Waliwo no omwana Soda ne Abe, abo ba Export TV. Nkusaba nti subscribinga ku YouTube channel yaabwe, bateekako obubaka bungi obw'ebyo ebifa mu nsi. Nsaba twerekereze tubagobererenga. Then gwe eyeetaaga okuba nga okola obulango, oyagala okuyiga ebyamawulire, nkusaba onoonyeeko aba Alpha Media Productions, bagenda kubeera nga bakutendeka. Olina omukolo gwa mbaga, gwa kufiirwa, oba omukolo gwonna nga wandigwetaazeeko ekijjukizo memory, nsaba abasajja aba Alpha Media Productions banoonyeeko. Eyandyetaaze okubeera nga obanguka enteekateeka ez'ebyamawulire basobola okuba nga bakuyigiriza bulungi. Muzungu David nteekebwa mu ssente aba Kikaya College and Vocational School, basangibwa ali e Bulenga ku 7. Basomesa arts ne sciences, then balina vocational Uganda weetuuse, tulina kubeera nga tutambulira ku mirimu gya mu mutwe. St. Michael Educational Center basangibwa ali Ekiwanga Mukono, badde ne boarding, basomesa okuva ku nasale okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Twalayo omwana bamufuule omunnayuganda ow'enkya omulungi. Mwami Bazibu Michael yakwasaganya ensonga za St. Michael Educational Center. Then gwe eyeetaaga okubeera ng'osanyuka, ekifo ekyokusanyukiramu kiri kimu, kalina pub Ekyengera. Genda osanyuse obulamu, genda osanyuse obwongo. Omanyi mu Uganda twasigalira kimu kubeera nga twesanyusa ng'ebimu webituyitako. Kale ensonga genda ku kalina pub Ekyengera, olina okubeera nga osanyukira. Balina ebintu bingi ebiyinza okubeera nga bikyamusa obulamu obwo, oba obulamu nga bubuteeka mu mulembe. Kale olunaku olwaleero nzize mbajjukize nti ebulayo enaku mbale ku Lwokutaano luno tugenda kubeera ku St. Paul Church Makindye nga tujjukira nga tusiima kw'ossa okusabira omwoyo gw'omugenzi Prince Job Paul Kafeero. Prince Job Paul Kafeero tugendako nga 17 omwezi ogwokutaano omwaka 2007 yafiira ali mu ddwaliro ekkulu e Mulago nga 17, n'aziikibwa nga 19 wali e Masaba. Kale nkusaba gwe nti yenna asobola, wali mukwano gwa Prince Job Paul Kafeero, wanyumirwa ennyimba ze zirina kye zaakolamu, olina relationship yonna ku music waffe, nkusaba nti weerekereze ogende wali ku St. Paul Church e Makindye. Tutandika ssaawa 7 tukomenkereza ku ssaawa 9. N'enkoko njeru nategeddeko nti eriyo ekivulu ekitegekeddwa ekyokuba nga tumujjukira. Kale naawe ali mu bitundu by'enkoko njeru oba nga osobola okutuukayo, osobola okugenda. Ate kati osobola okugatta embeera nti n'obeera eno mu kusaba, kubanga kutegekeddwa mikwano gya Prince Job Paul Kafeero abaali abaana be, omuli Kibirige Hakim, oyo eyali akulira abazinyi ba Prince Job Paul Kafeero, ne mwami Sebambulidde Patrick. Sebambulidde Patrick nno ye yava wa Livingstone Kasozi okwegatta ku Prince Job Paul Kafeero, kati be bakoze enteekateeka eyo ey'okubeera nga bajjukira eyali mukama waabwe. Kale nkusaba nti weerekereze, gwe yakolako ne Prince Job Paul Kafeero, yakuwaako omulimu, wamuwa omulimu, yakusanyusaako, weerekereze obeereyo ku St. Paul Church e Makindye nga asabibwa. Then gwe asobola era osobola okweteekamu n'ogenda enkoko njeru. Ebivulu bigenda kubeerawo, ekivulu weekiri, abayimbi ab'enjawulo weebali, abapya n'abakadde bangi bagenda kubeera nga bayimba ennyimba za Prince Job Paul Kafeero. Kale nkusaba nti weerekereze ogende enkoko njeru, obeere nga ojjukira, osiima n'ebyo ebyakolebwa omukunja Saafi Maanyiganjegere Prince Job Paul Kafeero. Wategekeddwa nayo era okubeera nga
bamusabira ku kijja kwennyini ku kijja kyennyini awo Muyembe bateeseteeseewo nga bajja kubeerawo n'enteekateeka ez'okusabira Prince Job Kafeero. Kale muntu wange nkugamba nti weerekereze ogende Nkokonje. Waliwo pulojekiti mpitirivu eziri mu kuteekateekebwawo. Nategeddeko nti baagala ekifo ekyo bakifuula ekyobulambuzi, baagala bakigaziye kubanga kano akayumba akabaddeko katono, baagala bakagaziye nga kisingawoko. So nkusaba nti gwe wenna ogenda Enkokonjeru obeere ng'ogattako. Then ku Sunday eno tugenda kubanga tujjukira Livingstone Kasozi, the pretty boy Livingstone Kasozi. Jjukira naye yatugendako emyaka gigenderedde, agenda kuweza emyaka 27 bukyanga atugendako. The pretty boy yali yaweebwa ekitiibwa mu 1996 ekya the highest distinguished, ndowooza ekiyinza okubeera nga kivvuunulwa ng'omuzira, Dr. Livingstone Kasozi. Ekya dokita ekyo kyamuweebwa Andrew Benon Kibuuka olw'okusiima omulimu ogwo gwe yakola ogw'okuba nga yeewaayo afuuke human figure mu kisaawe kyaffe ekyakadongo kamu, ng'alaga nti kituufu yalwala era olumbe lwe lumutute. Yakola emisomo mingi ku kirwadde ekya Mukenenya nga ayita mu kitone kye eky'okuyimba. The pretty boy Dr. Livingstone Kasozi yategeera nti mulwadde mu mwaka gwa 1993 we yali agenze mu ggwanga erya Germany, era we yakomawo yasobola okutegeeza mukyala we nti munnange ndi mulwadde. Ekyo ebiseera ebisinga ku ffe simanyi abazira bameka abasobola okubeera nga beerekereza ne bakola omulimu ekikula w'ekityo nti asobola okutegeeza oweewe. Omulembe guno tumira empeke era bangi nga bamira empeke wano mu bubba. Awo tubalaba mu kifaananyi the pretty boy Dr. Livingstone Kasozi ali mu maakati ye omuliga Lord Fred Sebata, ate ono asemba eno ye Ssalongo Herman Ssemakula basudde. Olwo lwe lugendo lwabwe 1991 bwe baali basimbula okuva ku butaka kuno okugenda mu mawanga g'Abakyeruppe, olwo batuuke okukomawo bakole ennyimba ezo ze twasobola okutegeera. Omwali bye twalaba e Bulaaya olwa Herman Ssemakula basudde, mwalimu ekijjulo ky'e Bulaaya eky'omuliga Lord Fred Sebata ne olugendo lw'Amerika olwa Livingstone Kasozi. Bwe batyo era eyo gye baasinziriye okubeera nga bafuna enzikiriziganya wakati w'ababiri, Herman Ssemakula basudde n'omukulu Livingstone Kasozi, nti buli omu bw'aba akomyewo ku butaka balina okubeera nga bakola ebibiina ebyo, buli omu akola ekibiina kye. Era Livingstone Kasozi bwe yakomawo n'addamu n'akola ekibiina ekya Lukwata Advanced ng'ava ku kiri ekya Damaite Lukwata, kubanga Damaite Lukwata kyo kyatandikibwa mu 1987 nga kitandikibwa Livingstone Kasozi, omugave Moses Katende ne Cecilia Naku. Naye ebbanga we lyayitawo Moses Katende ng'afudde 1989 ekibiina kyatandika okubeera nga kijjamu entalo, ekintu ekyaleetera abakulu Herman basudde n'emikwano gye okubeera nga bakola ekibiina kya Kabulada Professional Singers. Era Livingstone Kasozi okutuuka okutegeera nti bali banne bakoze ekibiina akitegeera ku lugendo olw'e Bulaaya, kubanga omugave Ndugwa we yatuukira Livingstone Kasozi okumutegeeza nti waliwo ddiiro. Kati ono agende ategeeze Herman Ssemakula basudde eggaba abasanga bali mu rehearsals. We batyo kwe kubabuuza gye bagenda okukolera, ono Herman n'amutegeeza nti ffe munaayi twakoze ekibiina kyaffe, ekibiina kya Lukwata twakivuddemu. Livingstone Kasozi nti woba ogenda nange ngenda, kubanga nakyagala dda naye nga sirina ngeri, nti mubadde mulowooza nze abayisa obubi, naye omukwa boss namwandu Cecilia Naku nti ye yali akola bw'ati. Bwe batyo ne bagenda ne bakola ekibiina kya Kabulada Professional Singers. Then after some time ne bafuna misunderstandings, we batyo kwe kubeera ng'ono akyusa nadda n'akola ekibiina kya Lukwata Advanced
era Livingstone Kasozi ng'amaze okukola Lukwata Advanced tekyawangaala bbanga ddene n'addamu n'akola Kampala Music Stars mwe yafiira. Ensonga eyaleetera ekibiina kya Lukwata Advanced okubeera nga tekyagenda maaso ti omufumbe Cecilia Naku ng'aclaiminga nti ago kuliko amaanyi ga bbaawe bw'atyo ono kwe kugamba nti kankole ekibiina ekyange nga kyetongodde kwe kukola ekibiina kya Kampala Music Stars. Kampala Music Stars kyalimu abayimbi nkuyanja. So bw'atyo Livingstone Kasozi ng'amaze okulwala yatwalibwa ku ddwaliro lya Busaabala Nursing Home eyo obulamu bwe gye yasiza omukka gwe ogw'enkomerero. Bw'atyo yaggyibwa ku Busaabala Nursing Home ne bamutwalako ewa kitaawe Ezana gye baamujja okumutwala ewuwe gye yali yazimba era gye baamugalamiza oba gye baamuziika Kyabbogo mu Lwengo District. Obudde buli yali Masaka. Bw'atyo Livingstone Kasozi n'aziikibwa nga 21 omwezi ogwokutaano omwaka 1997. Kale tuteeseteese enteekateeka ey'okuba nga tujjukira Livingstone Kasozi ng'omusajja eyakola ebintu ebyannaggwano mu kiseera kino ekya Kadongokamu. Bangi we baba boogera Livingstone Kasozi tebamwogerako, tebasiima bintu bye yakolera ekisaawe naye nga byo weebiri. So eyo ndowooza we tuba nga tugezaako okulwana okubeera nga Kadongokamu ono tumuzza engulu, tulina ebintu bingi bye tulina okukola mu butuufu bwabyo. So tusazeewo tujjukire Livingstone Kasozi ku Vox Lounge Paya Gardens enaakulabye ku lunaku olwa Sande luno. Abayimbi be yakola nabo, abayimbi abayita mikono gye tubasuubira bangi okubeerawo okujja bapafoominge. Mu performances zino ezigenda okukolebwa omuntu okuyingira okulaba kwa bwereere. Okuyingira okulaba kwa bwereere tetwagala nti ssente kubanga bangi bajja ne bakola ebintu bino naye nga bazze kunoonyaamu nsimbi. Nkujjukiza nti Kifaya College and Vocational School be bamu ku abo abateekamu ensimbi. Gwe alina omwana mutwalaawo bamubangule. Kalina pub Kyengera abo byakusanyusa, oyagala sanyusa, oyagala kyamuka, genda ku Kalina pub Ekyengera obeere okusobola okubeera nga osanyusa obulamu bwo. Then gwe alina omwana ali eno ku level eya wansi St. Michael Educational Center basangibwa ali Ekiwanga Mukono we b'ensonga abasobola okukwatiraako mwana. Bali registered ne Ministry of Education era ne center number eya UNEB bagirina. Sinti omwana agenda somera ku St. Michael ate ebibuuzo we binaatuuka bamutwale ku Ivukula Primary School eri mu Namutumba. Nedda awo wasomedde era wagenda okutuulira. Bali friendly mwami Bazibu Michael wali okubeera nga akwasaganya enteekateeka zino. Then nkujjukiza gwe anyumiddwa Kadongokamu ono okumala ebbanga nti tukyagenda mu maaso n'enteekateeka ez'okubeera nga tujjukira tusiima bakadde baffe abaatukolera emirimu egy'amaanyi mu kisaawe kino ekya Kadongokamu. Omugenzi Moses Balongo yafa mu 2022 yaziikibwa wali e Rwankoni Kalisiso. Yaliko mu kibiina kya Peking n'akolako birungi Guitar Singers n'abeera mu bazira Guitar Singers yafa nga ali mu kibiina kya Prince Job Kafero ekya kulabako Guitar Singers. Moses Balongo yali musajja mulema naye nga mu bulamu bwe okutandiika endongo yatandika ng'omuntu mu bulamu bwe obw'obuto yazaalibwa ng'omwana omulala olumbe lwamukwata nga kyajja atandika okutambula bw'atyo n'afuuka omulema naye nga by profession yali musajja musomesa. Moses Balongo omujjukira ku ssomero lya Sunga Primary School nga yasomesayoko ne mwannyina Rosemary Namuddu. So Moses Balongo bw'atyo naye ng'ajjukirwa nnyo olw'oluyimba emibiri gifuuka ku ssaawa ennyimpi ebitamiiza abalunzi tuyambagane
olugambo lwa Nalumansi, embaga Namwanje ku mbaga, Namwanje ku poliisi, Mukyala Kibaate, ezo zonna za Moses Balongo. Then tulina omulala eyatugendako Ssaalongo Kiwanuka Fiina. Fiina lwe luyimba olwa Fiina kulikayo okusoma, naye ffe wano ebiseera ebisinga tubatiza kati ye erinnya lya Fiina lyajjawo erinnya lya Fred, naye nga ye Ssaalongo Kiwanuka Fred. Oluyimba olwo yaluyimba n'obwewe Nnaalongo Zaituni Nambawa. Nnaalongo Zaituni Nambawa obudde buno akyaliwo, abeera wano e Kabanga Mukono, naye nga Zaituni Nambawa bazaalibwa ali mu bitundu by'e Butambala mu Kirokola. Nnaalongo ye okujja mu kisaawe kino eky'okuyimba yaleetebwa mukulu we omugenzi Sauda Nakitende eyali mu Lukwata Gita Singers. We batyo baatandikira mu Lukwata Gita Singers okuyimba oyo Nnaalongo Zaituni Nambawa n'owewe Ssaalongo Kiwanuka Fred. Baavaawo ne bagenda mu kibiina ekya Prince Jopo Kafero ekyakulabako Gita Singers, era n'oluyimba lwa Fiina kulikayo okusoma part 1 lwafulumira mu kibiina kya Prince Jopo Kafero. We baavaawo bagenda ne bakola ekibiina ekya Mukisa Gita Singers. Ssaalongo Kiwanuka Fiina yava mu bulamu bw'ensi eno mu mwaka gwa 2021, yafiira wano e Kazo. Kale bw'atyo yaziikibwa wali e Kajjaga mu bitundu bye abeera Kaliisizo, that's Lakai. Kale oli naye tuli mu kumujjukira era tuli mu nteekateeka ez'okubeera nga tuzimba ebijjaaliro. Waliwo omuyimbi omulala amanyiddwa nga Geoffrey Mukungu Malayika. Geoffrey Mukungu Malayika ekisaawe ky'okuyimba ekiyingira n'oluyimba Nakasagga mu mwaka gwa 1994. Yali mu kibiina kya Kyontuma Gita Singers eky'omugenzi Fred Kimera. Naye mu mwaka gwa 1995 yakola ekibiina kye ekya Sseggwanga Gita Singers. Sseggwanga Gita Singers egye yafulumiza ennyimba nga Ejjini ly'e Mombasa, Noonya Bugwagga, Haji, Ekyalema Nakato Okuyoola, Ekyali Mugana, Masituula, Nalongo Kaleeru Yandotolola, Amaanyi g'emiti, Ekituuza Bufumbo n'ennyimba endala nnyingi. Ssaalongo Kiwanuka Geoffrey Mukungu Malayika yatuvaako wali mu mwaka gwa 2022. Yaziikibwa ku kyalo Kalimiira mu Nabigasa Sub-County, ebeera Kaliisizo, abeera Lakai. So naye tuli mu nteekateeka ey'okuba nga tumukolera ekijja. Oyo Geoffrey Mukungu Malayika ali mu ttaka nga wenze mbalagako ebifaananyi eby'enjawulo. Kale mbasaba nti oyo alina 223 osobola okututuukirira, omulimo tuweewadde gwa bwanakyewa. Omuyimbi owookuna ye Omugabi Francis Bukenya eyakuyimbira oluyimba Entumbwe y'Omugoowa ne Betty Nabulya Sansabula. Betty Nabulya Sansabula y'oyo gwe mulaba ayimba ne Dr. Fred Ssebaale, ng'addamu ezimu ku nnyimba ezaali eza Senior Woman Irene Nakito kw'ossa n'ennyimba endala. Abo bonna baana ba Matendo Demonstrational School. We baava mu Matendo ne bagenda mu bibiina eby'enjawulo. Ojja bajjukira mu kibiina kya Zebra Associated Singers, Betty Nabulya no Francis Bukenya. We baava baaliko eyo, ate ono n'ava eno n'addayo eri ewa Lord Fred Sebata ng'amba Francis Bukenya. Francis Bukenya era ogenda kumujjukira mu luyimba olumanyiddwa nga Baamuli Asooka. Audio yoyo ayimba Baamuli Asooka. Then ono gundi Matiya Mugerwa eyakuyimbira Tebasuulwa n'omulaba mu video. Naye nga Francis Bukenya mu bulamu bw'ensi teyalekamu mwana yadde n'omu. Era obudde buno taata wa Francis Bukenya yafa, maama we yafa. Ndowooza ebintu ebyo nze bibalaga ku mitimbagano gyange Facebook, YouTube, TikTok. Basaba subscribinga, followinga.
ebintu ebyo ogenda kubeera nga obiraba. Ffe ekituta kiri kimu nti enkuba teyaza byayo. We tutuuka wano mu bintu bya kadongo kamu, omuntu ajja kutwala obudde ajja akunoonya muzungu akubuuza ekyo, naye ng'ebintu obikola enkya n'obiteeka ku mitimbagano. Kale gwe ayeetaaga ennyimba za kadongo kamu osobola okunsanga e Kasubi ku basooka kwa Plastage, awo wenkolera emirimu gyange. Eyeetaaga okubeera ng'amanya ebisingawo osobola okugenda ku website oteekemu kadongokamumusic.org, eyo website ya kadongo kamu Heritage Center and Music Hall of Fame. Tugezaako okubeera nga tukwata ebintu bya kadongo kamu bino tubiteekewo, tubifunire awantu webisobola okubeera nga bikuumirwa emyaka n'ebisiibo. Kadongo kamu bwe tutaafe nnyo tuyinza okubeera nga tufuma mufume. Gwe eyeetaaga obulango nkugambye aba Alpha Media School, media productions osobola obatuukirira, bajja kukolera obulango. Then bajja kubeera nga bakwatako okubangula ku nsonga z'obulango. Olina omwana ali eyatudde, nsaba oba batuuseeko, bajja kubeera nga bamutendeka. Uganda kati ya muntu ali creative. Wotabeera creative, Uganda eyinza okubeera nga ekaluba. St. Mike Educational Center basangibwa ali Ekiwanga Mukono. Kugambye nti weebali okubeera nga bakwata ku mwana wo atandika obutandisi obulamu bw'okusoma okutuuka ku oyo akoma mu kibiina ekyomusanvu. Kikaya College and Vocational School basangibwa ali Bulenga ku musanvu. Abo ba Dene Body Arts ne Sciences, Dene n'emirimu gy'omu mutwe bajja kubeera nga omwana bamukwatirako. Gwe ayagala okukyamusa obulamu tuli ku Kalina Pub Ekyengera, abo be bakwataganya n'ensonga ezo. Kati gwe eyeetaaga okubeera nga bizinensi yo ogiranga, nkusaba nti tuukirira Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Osobola okuntuukira ku Facebook, YouTube, TikTok ne WhatsApp. Tusobola okwogera mu buntu bizinensi ne tuba nga tugiteeka kuno. Kiyinza okubeerera ekizibu okwata akalango ko katwale ku TV okatwale ku radio, naye so nga channels zino kati ensi awo weeyimiridde. Expo TV bakugamba nti genda subscribinga nabo. Kale nfundikiridde wano olunaku olwaleero, ate tugenda kubeera nga tutandikira awo, naye nkugambye gwe alina 123 ku nteekateeka ey'okubeera nga tuzimba ebijja eby'abayimbi baffe. Nkusaba nti weerekereze onoonyeeko mu inbox, tugenda kubeera nga twogerezeganya. Waliwo ne WhatsApp group. Nebaza abo bonna abakutte 123 okubeera nga tulina kye tubeera nga tugatta ku nteekateeka eno. So far ndowooza twakakungaanya emitwalo giringa kimala.